226 kakongoliro egguse ku mpawo za Palo FM. Abatuliza abalungi abagenda okusiitanyizibwa bo bateredde dda waliwo omuntu eyebikiridde nga abamanyi Arafati nga bwe yabeeranga nga yebikiridde, abalala bazze n'eri abawaga naye nga bawagira bweru, abalala bazze n'abaabwe. Bwe bityo y'ensiitaano y'omumanyi 226. Mu studios tulinamu chief examiner Imam Ahmad Sulaiman Cheyune, era oluvannyuma njamu bawaako ababulamuseeko ate era tulina na recordinga buli kimu kyonna nga yenna abawandiisi naye nga bwali mu mbejja ssaabawandiisi ssebo naye yawandiika buli kimu kyonna okulaba nga kitambula bulungi. Omumbejja Frida Mazzi, Abdulhamid Kizito Musenzalanda ge mannya gange. Mu kaseera kano abasiitanya nga bategeeza nti batuuse dda, nja kuwa mukadde waffe imaamu oluvannyuma lw'okutuusa obubaka bw'abakadde baffe abateekamu ssente ajje ababuuzeeko. Abatuteekamu ssente mu nsiitaano y'omumanyi 226 anti-porridge. Mu butuufu bw'obanga omuwuuseeko porridge oba omuwadde ku baana oba olina ettafaali ly'oyongeddeko ku nsiitaano eno ey'omumanyi, ekigendererwa abantu kumanya ddiini yaabwe so si kutumanyisa nti nga tubuuzaaga nene nnyo, era tubuuza ebibuuzo ebisaamusaamu ebitambula n'embeera y'ensi nga bw'etambula, musobole okubeera nga mutegeera kiki kye tugamba ate musobole okwongera ku ddiini yammwe. Anti-porridge naddala beesoboddeyo, saba Allah abasiime mu mwezi guno ogwa Ramadan okulaba nga buli muntu asibulukukira ku anti-porridge. Kikuwonya okumala gasibulukukira ku bintu by'otategeera, ototandika okukaaba olubuto olwokuzimba omuntu alowooze nti ssente so nga ate bizibu byewasibulukukiddeko. N'olwekyo anti-porridge bakuleetedde obuwunga bw'obuugi mu bika eby'enjawulo nga buno bwa mugaso nnyo eri obulamu bwo, ate tebulumya njala, buwooma nnyo era mulimu ekiriisa, tebulina side effect at all. Ate balina n'obuwunga nga Istapo nga buno oteeka mu mazzi gwokya n'onywerawo mu kaseera ako bo bubeera ready okubunywa. Ate bakuleetedde n'obuugi obw'abaana naddala abo abatagejja ng'ali awo nalubiri asiiwuuse nga n'otunuulira omwana mu butuufu nga n'amuzaala naye omusaasira, abatalina apatayiti, abanafu mu mubiri, ate nno babakoledde nno ng'ebyo byonna abaana buno obuugi buno babukola mu mata agaffe agawano, mu nsujju, kasooli, matooke ne mu bibala ebirala. Basanga Wandege ya Bomboloodi nga wakava mu bitaala, kati nno awo kulina nawo abe kiliniki awo we bali. Kankuwa essimu ya anti-porridge osobole okubutumya onyweko gw'onombuulira eri 0705 10 8 oba 0780 13 05 kanziddemu zombi kubanga nkwagaliza osibulukukeko obulungi eri 0705 10 8 oba 0780 13 552 nga bali wamu n'aba Prestige Margarine Serge w'omulembe gwasiika ku migaati alimu ekiriisa Tomondi. Genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi omufuna abasuubuzi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu Kikuubo opposite mu Busaka eri awennyina Haji Rashid Ssenyonga Swaba abeererawo ddala. Abakola keeke emigaati mu mweyambisa akekeeza kinene nnyo ate nga amagoba ofuna mangi. Abagenda ku mikolo Prestige Margarine awo genda kukyalira ku mukadde bambi mu kyalo, genda ne Prestige Margarine kubanga mulimu ebiriisa ebiyamba abasirikale Mukama Katonda betuteekamu mibiri gyaffe bwe bafuna ku Prestige Margarine baddamu endasi. Kakati omuntu nga tanagenda kiruddu bo basooka kulwanyisa ndwadde eyo. Abaana mubateereko mu buugi, mulimu ebirungo ebiyamba omwana okukula obulungi nga n'obwongo bukula n'omubiri gwe ne bitambulira obwamu. Ensiitaano y'omumanyi 226 kansabe mukadde waffe imaamu asooka abalamuseeko ate n'oluvannyuma nja kusaba mumbejja abategeezemu amateeka ge tugenda okutambulirako era abanjulire ne baani be tulina mu studio olunaku luno olwaleero mu nsiitaano y'akaseera kano kennyini naye maamu muzina guliwo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفس mwezi mukaaga
mwezi gwa Ramadan al-Mubarak omwaka 2047 hijiriya. Tusiba lunaku lwa mukaaga gwe munaffe wonna wosinzira okuza guno okwozaayoza bonna sinzira tabozaayoza abaana abalenzi abatukulembera mu salatu tarawih wal qiyam kyomulimu gw'omukola gw'amaanyi nnyo era gwa ttendo so Allah teremu obwangu. Tuguddewo program sebo tweyanze nnyo tweyanzege eryo ddoboozi lya Imam Ahmad Suleimani wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musiibye mutaba uliza bakikumusaba kutonyeze mwenda Pal FM kolera muntu abulijjo abali ku www.palfmuganda.com namwe tobaagala nnyo wabula batuna kugendako ku YouTube channel yaffe ya Pal FM Islamic channel kyoba okola katikati ogendayo ogenda kubanga olaba basiitanyizibwa live and very clear. Osobola oteekako obubaka bo subscribinga likinga osharingereko ne banno no basobola okubanga bafuna okumanya kogenda okufuna amatonto gonnako olwaleero. Mu basiitanyizibwa olunaku lwa tulina bana okuli Hassan Abdul Karim okuva Entebbe, Marwa Hassan okuva Embuya, tulina Masiko Kinanata okuva Kawanda ne Khadija Arias okuva ku Kisasi Muslim. Gano ge mateeka agenda otufuga olunaku olwaleero tegakyuse muwadde okusinziira tuze tutambuza ensiitano eno. Teeka erisooka tokkirizibwa kuba na ssimu era nsuubira tewali alina ssimu mu studio za Pal. Wojja ku muzindalo yogera erinnya lyo gy'oviiridde n'ennamba gy'okutte. Tulina emyetoolo gya mirundi ebiri nga buli mwetoolo gulina ebibuuzo bibiri naye tusooka mu Quran bw'ojja ku muzindalo tubula gy'ovudde erinnya lyo ne gy'ovudde n'ennamba yo n'otubula w'ogenda okusoma. Then ebibuuzo bibiri buli mwetooloolo. Obubonero bwa Qur'ani buba 10 olwadde mba okutwala ku bw'oyagadde ku 10. Ebibuuzo byo bibiri biba ne 5 emyetoolo gyombi ofuna max 5. Naye bw'osimbuliza ng'otuwa obujulizi okuva mu Qur'an oba hadith osobola okuba ng'oyongerezebwako akalobonero kamu n'ofuna 6. N'okulonda bw'ekito bw'olonda ofuna obubonero 2 era bw'osimbuliza ofuna obubonero 3. Oyogera ebitiibwa bya baswahaba oba baboogerwako baseke ebitiibwa byabwe okole ky'olina okukola obubonero buleme kukuggyibwako. Ne bweba ansa ntuufu n'olekayo ekitiibwa ky'omuntu gw'oyogerako tebagenda kuwa bubonero ate nze empandiika bagambye yes abafunye obubonero bwe buti. So amateeka si mangi nnyo bwe gatyo. Asooka waggulu bw'aba ekibuuzo kimulemye towanika mangu mukono paka nga babuuzizza ani amulonda. Babuuza ani amulonda awo oli wadde mba okuwanika omukono naye asooka oweebwa omukisa yo yaba amuddiridde wansi we. Bw'aba alemereddwa amuddiridde waggulu we. Abo bonna bwe baba balemereddwa omulala alina waddembe okulonda ekibuuzo. Tukweyanza nnyo tweyanzege ayagala n'okutunulako naawe otulabe. Tuli butere ebbeeyo ku mayengo gonna ag'ensi eno. Osooka baddiremu emikutu egyo. Tuli ku Pal FM Islamic channel ogwa YouTube. Tuli ku Pal FM Islamic channel. Okay. Gendayo mutulabe waliyo oluusi alowooza nti ate ono ba bebi ono akyayonka naye bw'onootunulako eyo naawe ojja kunkakasa nti yenze. Na bano bennyini betugenda okusiitaanya naye omutunuleko ogambe nti bambi ddala mutuufu yabadde mugumu ne bwe yabiwangudde. Namba emu tuuka ku muzindalo. Ne bw'ogireka n'oyimirira manyi round number. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Hassan Abdul Karim okuva Entebbe ze nambe. Ngenda kusoma Surat Al-Ikhlas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Barakallahu fik, webale nnyo webalire ddala oyo nnamba emu mu Nantebe
era ensonga lwaki abadde asika entebe kwaba asomera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Hassan namba 2 okuva Embuya ngenda kusoma okuva mu suratu An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بارك الله فيك ويبارك الدلال منامبويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Amanya gange bampita twina masiko kinanata okuveka wanda n'amasatu. Ngenda kusoma suratul Anfal. Wetandikira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك ويبالي نيو ويبالي الدلال. مديري كاتا kinana ta ila tikadi nganyao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum Navid Sas Muslim Secondary School Nambanya. Enda soma surat An'am. Surat An'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بارك الله فيك بارك الله فيك ويبالي نيو ويبالي دالا bawedeyo kakati nga eribe bateekateeka obubonero bwammwe ngeri kijje mukozeemu ate mugenda kujja tugende ku mwetoolo guno ogusooka n'ebibuuzo then oluvannyuma bajja byebabuulira omulundi ogumu mumanye wawe mutandikira mugattako ki. Namba emu yingira ku muzindaalo otubuulire ani gwani ovaawa. Amanya Hassan Abdul Karim okuva Entebbe.
okuva Entebbe yenna ayimiranga kikomando alituwamagye alabika kuba saluti anti Entebbe mukulu gyabeera eyo ayinza okubeera nga ali mu bantu abakuuma kaakati mu Nantebbe kati sooka otuweeyo amannya ga sahaba nga bamalayika bamukwatibwa ensonyi sahaba nga malayika bamukwatibwa nga ensonyi tuwa amanya tatumalidde biseera kusobola kutunula waggulu yagambye nti ekyo kimuyinze oli namba emu bonna katugenda namba 2 bawanise Marwa Hasani namba 2 Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ebako obubonero bubiri webali mutatuswaza bamalayika bamukwatibwanga ensonyi ani Hassan Abdul Karim kino kyo nkikwagaliza okiwuute buva kale tuweeyo babiri tuweeyo bibiri mu mpisa z'emmanju tuweezezi 2 zokka empisa esookera ddala kwe kusoma edduwa eyingira Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khabaithi. Empisa ey'okubiri bwe butasomerayo kigambo kyonna kyonna kya Luwarabu ng'oli munda muhaja. Empisa ey'okubiri obutayogererayo kigambo kyonna kyonna butano togera Luwarabu kigambo kyonna kyokiriza okugayo ekigambo kyonna so si Luwarabu kati abaagera Oluganda bo batadde ab'Oluzungu abeera erinanyumiza mu Luzungu kati genda obumulemuko ate nkwatagane n'omulala mpola namba amannya Marwa Hasani namba 2 okuva Embuya mu Nambuya oli kumpi ne Balakisi nkulabye kakati nno mu Nambuya tuweeyo amanya ga sahaba bamalayika malayika Jubiru gwe yeefaananyirizanga amanya ga sahaba nga malayika Jibrilu yamwefaananyirizanga Dihiyatu al-Kalbi radiyallahu anhu obubonero omaze okuweefunira mu Nambuya kakati nakino nakino nakyo kankikwagaliza ekyokubiri kale tuweeyo era 2 mu mpisa z'omuntu 2 ng'akyazizza omugenyi banziriremuko wali okyaziza ku bagenyi tuweeyo ngeri empisa 2 z'olina okubeera nga weeyisaamu ekisookera ddala ng'okyaziza omugenyi olina okumulaga waalina okubeera nga atuula ekyokubiri n'obeera nga ekisookera ddala olina okubeera nga omulaga waalina okubeera nga atuula ekyo kimazi ekyokubiri n'okubeera nga omuwayo n'ekyokulya bakuwadde obubonero bwo 5 okumulaga watuula n'omugulirizayo kale genda naawe osooka obumulemuko ate nkwatagane n'ennamba eddako namba 3 yugira amannya go n'ennamba Yusuf okuva Kinaana Kabira Kabira ezalinga Makka ezaali ez'omutaana abaali mu buyinza balina ssente zezimu Kabira kati ngene olaba kati waliwo Kabira eri mu buyinza erina ssente kati Kinaana nabo busibo tebali bakusaaga mu Makka awo naye atulagira ne bagwa era nga omanyi ebyensi balyanga kuzaamu bamudirikata abo bonna bajjanga badweeyo kakati amanya tulina amasiko 8 namba 3 okuva Kawanda kale tuwe amanya ga sahaba shaitani nga yali emudduka
lwamba faitani neteekako emisinde. sahaba oyo yali ayitibwa umar bn alkhatabi radiallahu anhu. umar bn alkhatabi radiyallahu anhu. obubonero Bali butaano mutatuswaza. kale nakino totulwisa nakyo kimekete. kale tuweeyo era bbiri mu mpisa z'omugenyi naye nga toyogera zebayogedde. mbadde nsaba kunziriramu okwo. tuweeyo bbiri mu mpisa z'omugenyi bategeeza gwakyaziza omugenyi empisa zo zolina okweyisaamu. gwakyaziza batuwaddeko okumulaga waatuula, okumugulumiza n'ekyokulya, waliwo n'endala nyingi zeyatuyigiriza sallallahu alaihi wasallama kuba oyongereza. empisa esooka okumubuuza obulamu bwe ali atya. empisa eyokubiri kwe kulongoosa wagenda okubeera, wagenda okutuula, tugeze nga abaana we bali n'obagamba muterezeeko awo n'omwaniriza mu myaniriza ennungi. okutereeza wagenda okujja nga sahaba ayitibwa ayubu bunu zaid khalid. sahaba oyo eyaniriza nabbi sallallahu alaihi wasallam nga alina kalina yakima omugugu gwe n'agujja ku nsolo ya nabbi n'agutwala mu nyumba ye, naye ng'abaana bali mukukola fujjo n'abagamba mutereezeewo. kati ekyo kyeri kyeyogedde omulaga wagenda okutuula jatulawatattereza ekyo oli yakyogedde. empisa endala yempisa y'okubabuuza ekibaleese, nga bwe twalaba Ibrahimu alaihi salam amaliza bamalayika bamala omujjira n'ababuuza ala takulun, abange temulidde kamere, n'atya ne balyoka bamugubya ne bamugamba nti la takhaf inna bamulonde oli ku khutuba tobozeewo kabonero kiganye teri yenyenya kirabika teri yenyenya waliwo enyenyenya anti mbeja yatunudde anti kali jangu awanise era yamuddiridde agenda asigalirawo ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum assalamu warahmatullah. Khadija Elias okuva Kisasi Muslim Secondary School. ezimu ku mpisa tulina okuyisa omugenyi mulimu okubeera nga singa abazze tubeere nga tumunyumikiriza aleme kubeera awo bubeezi. ekyokubiri obeere ng'omukulisaayo mu lugendo gy'abaavudde. tebajja kumuwa bubonero. akiri kibadde kisokola bubonero obutamuleka yekaawo mu ddiiro n'ogenda kale bwekibadde omunyumikiriza tetujja kumuwa bubonero. era tugenda bukulemye ate sigalawo. amanya Khadija Elias okuva Kisasi Muslim. kale bino byebibyo biri bikulemye kati bibyo obiwuute buva. kale tuwa amanya ga sahaba nga bamalayika gwe batoleranga salaamu. sahaba malayika bamutolera ku salaamu yali ani oyo? bamutoleranga salaamu bamalayika. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu nedda bamulonde n'ekyo kikumezze. namba 4 namba emu awanise bwe tuyita tuna masiko yawanise. kale muwakawaganya akidde mutuwulire. amannya tulina amasiko 8 okuva ekawanda. namba 3 sahabu yali ayitibwa Imran bun Husayn radiyallahu anhu. Imran bun Husayn radiyallahu anhu. webale nnyo webalire ddala. bamutoleranga batya salaamu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. yalina nkizo ki? omanyi twagala nnyo n'abantu baffe bawuliriza bamanye. tugenda kakonako ng'amaliriza. barakallahu n'ateguka. kakati mwana muwala nawe tuweeyo empisa 2.
eneeyisa zeweeyisaamu ng'oli emmanju, empisa z'emmanju. empisa ez'emmanju okubeera ng'ogenze n'akadomola, nabbi abeera nga atukubiriza okubeera nga tugenda n'obudomola emmanju eyo, nobeera nga werongoosa bulungi. Empisa ey'okubiri werongooseza kadomola nedda ssebo, werowooza n'amazzi mu kadomola, kubanga oyinza okubeera n'akadomola nga kalimu amayinja, ogenda n'amazzi emmanju oba evvu. Empisa ey'okubiri kwe kusitama mu nsitama entuufu nabbi gy'abeera nga atusomesa. Etya lambulula nsitama ki, kulamiriza kola ki, nsitama nyingi. Nsitama eyo nkyakuwadde chance nsitama eyo etya, kubeera ositama ku guno omukono gwo omugulu gwo ogwa kkono, omukulu gwo gwa kkono. Ashhadu an la ilaha illallah, huyo imaamu. Tozeewo kabonero tulina masiko waba walese anti yamuddira namba 3. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya tulina masiko kinanata okuva ekawanda namba 3. Empisa esooka obutayingirana akantu konna akalimu okwogera ku Allah, akapapula konna nga kalimu okwogera ku Allah. Akokubiri, empisa ey'okubiri okwewala okwogerayo ebigambo ebyensi noyogerera mu ttooyi. Ekirala empisa ey'okubiri okwesamba abantu n'obeyawula. tobozeewo kabonero kiganye balina ansa, bonna balina ansa naye zibalimu okulambika. Bwe buzibu basanze naye tujja zireeta kubanga bayinza okuba kyazibuuza, ekibuuzo kiyinza okuba kiyinza okuba nga kirina kiyinza okujjira. Mu kaseera kano ate tugenda kusaba Mumbejja ateeketeeke, tujja kufuna imaamu atubuulire bafunye batya, naawe otubuulire then n'oluvannyuma Kurani Hasan number 1 esmi ikhlas n'obubonero buna kani wajja Umar Hassan nasma mu nisa nagiye bonero be mukaaga, Kinana bonero 9 ade mu Anfal, Khadija abadde mu An'am bonero 7. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzeege nga Mumbejja bw'akyagatta ate kansooke mbatuuseeko obubaka, then bwe tunaamaliza obubaka ate nja kuddayo ko eri wa mukulu Hudu naye atuwa obubaka wali bwennengedde wali eri. Ensiitaano y'omumanyi 226 twesibako ba anthropology, bano nno bebuka abasobodde bambi okutaasa bannayuganda okulaba nga mu Ramadan eno bafuna ekyokulya ekirungi ekigenda okuba nga kigasa omubiri ate nga tekirina side effect. Bakuleetedde obunga bw'obuugi mu bika ebyenjawulo nga buno bwa mugaso nnyo eri obulamu bwo, terumya njala, buwooma ate nga bulimu ekiriisa. Waliwo nno obunga bwe balina babayita estapo nga buno oteeka ku mazzi gwokya n'onywerawo. Bakuleetedde n'obuugi obw'abaana abatagejja, abasiiwufu, abatalina patayiti, abanafu mu mubiri, nno nga buno bukoleddwa mu mata, ensujju, kasooli, matooke n'ebibala ebirala. Basangibwa Wandege ya Bombo Road nga wakava wali ku bitaala okuliraana Abe Clinic. Ate nga bali wamu na Prestige Majalisi ya Omulembe gwasiga ku migaati alimu ebiriisa Tomoni. Genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi omufuna abasobozi mugende mu Chapa Union Enterprise wali mu Kikopo zinambusa Arcade awenyina Haji Rashid Ssenyonga Swaba abeerawo ddala abakola keeke emigaati muyambisa akeekereza bulungi nnyo ate nga n'amagoba ofuna mangi. Bannange mukwano gwo ogenda mu kyalya mutwalika Prestige Majalini n'obubaka obulala bwa
Balkis Spices gwenna ayagala ebirungo ebiwomesa byofumba ate nga bikuyambako okukolanga eddagala wekwate Balkis Spices nga bano balina ebirungo nga mixed spices nga bino birungi nnyo mu kukola emigaati, cakes, daddies, donuts n'amandazi. Mixed spices bikuyamba okuzitoya byofumba, okubiwa akawoowo wamu n'okubikuuma obutonooneka mangu. Balkis Spices balina ne tea masala, pilau masala, mchuzi mix, garam masala, okra sauce ne okra tea beef. Ate beef masala wamina eri kibadde okra tea ne beef masala, chicken masala, fish masala n'ebirala bingi ate nga byakakasibwa ekitongole kya UNBS. Basuubuza awakamu akamu n'abatwala ebingi. Basangibwa wano gweyogere Buto emabega wa Naalya SS. Bakubire ku ssimu amanya ebisingawo eri 074 910439 oba 0786 22 katumale okwongera obubaka bw'abakadde baffe. Temuvaawo, tukomawo. Oli wakati mu nsitaano y'obumanyi ensitaano y'obumanyi ewagiddwa omwana mugulira obuugi bwa anti-porridge obugenda okuzimba omubiri gwe okumuwa amaanyi afuuke mwana mugimu. Omwana bw'anywa obuugi bwa anti-porridge asaka omubiri ate talumwalumwa njala. Balina obuugi obw'ensujju, obw'amatooke, obw'akawunga ka muwogo, obw'akasooli, obw'obulo, obwa soya na buli kika kya buugi kyonna obuzimba omubiri kw'ossa n'okulwanyisa endwadde. Kati oyina omwana yalumbibwa obulwadde yaziŋŋama kaana katono tekeeyagaza. Ekyokuddamu ye anti-porridge. Bwe yeetaza obuugi bwabwe basange ku Bombo Road ku Aisha Kasule Supermarket okulina na Abe Clinic oba obakubireko ku 0785 88 26 74 oba ku 0705 10 83. ensitaano y'obumanyi Sweetheart, wangi engokedde sweetiza wangi ettaka lyaffe ery'egindi olaba otya bwe tulitunda. Nedda jjukira tetulina budde eriri eyo ensiko yakwata eyo, tetulina kye tulimirako. sisobola kukkiriza tunda ttaka kyogambwa tomanyi bajulita Coffee Works Limited. Eno nga ye kampani enneesimbwa eri abeesigwa zo tuyambako tulime emmwanyi naye obudde byonna babikola. Gwe just bawe ettaka bakulimira emmwanyi, ffe tufuna obugagga. oli mutuufu. emmwanyi terimba era ekola obugagga obw'ensibo. Tegekera obukadde bwo, simba emmwanyi oteekereteekera ebiseera bye eby'omu maaso. Julita Coffee Works Limited ye kampuni ekulembedde mu kulima emmwanyi mu nnima ya commercial coffee farming. Balina obukugu obw'enjawulo. Gw'alina ettaka eritudde, Julita Coffee Works Limited egenda kuyambako okuteekako emmwanyi ezirabirire okutuusa ku makungula, g'osigala ekkola mirimu gyo ng'ojja kulambula bulambuzi. Ekyo si ky'obadde oyagala. Yanguwako mu Julita Coffee Works Limited bakulimira emmwanyi bazirabirire okutuusa ku makungula. Basanga e Wakiso ku Hoima Road ku kizimbe okuli Centenary Bank. Essimu 0787 97 97 oba office line 0200 99 12 n'ettaka likwasa aba Julita Coffee Works Limited. Basaba bakadde bange ab'ebitiibwa okubeera muleeta abaana mu masomero ag'obusira. Omuzadde tomenyekana ntwala ya bintu ng'otwala omwana ku ssomero. Kazo Islamic Center bagguddewo essuula empya. Balina nasale ne primary okutuuka ku kyomusanvu. Basomesa Korani n'ebyoluzungu byonna. Ekisulo eri abawala n'abalenzi. Ekitanda n'omufaliso omwana abisanga ku ssomero. Amazzi, amasannyalaze n'ekikomero ekigumu ku lw'obukuumi obwannamaddala. Kazo Islamic Center kwateridde nabweru ng'otuuse bwayise. Oyambukire ku Edeni bw'otuuka ku Church of Uganda kwateridde Kawempe kitundu kya kilomita ku muzikiti gwa Sheikh Ezara. Essimu noti 77 2 46 22 36 ne noti 77 2 61 62. Kazo Islamic Center bali ku ntikko. Bwe twogera ku ssomero eriko ensangi zino tuba twogera ku Green Stars High School erisangibwa Entebbe Bunono. Ssomero ly'abawala wamu n'abalenzi.
lyadde ne boarding era nga lisomesa arts ne sciences. Lyaniriza buli muyizi wanzikiriza era abayizi baffe tubasomesa amasomo ga theology ne batuula ebibuuzo bya hidaat ne thanawi. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso nga ne mu candidate classes tusigazaamu ebifo bitono. Jangu ku ssomero lyaffe owandiise omwana. Green Stars High School tusomesa n'ebyemikono, tuyigiriza abaana okukola liquid soap, sabbuuni, tailoring era ng'abaana baffe beetungira engoye zaabwe. Candles, okulunda wamu n'okulima. Ebyenda n'ensula y'abaana tubifaako nnyo era nga tuyambako n'okuzuula ebitone by'abaana. Green Stars High School lisangibwa Ntebe Bunono e Katabi, kilometers 2.5 okuva ku Ggombolola e Katabi. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 41 54 63 ne noti 7 noti 4 41 54 63 oba noti 754 noti 75 113. Green Stars High School Ntebe Bunono, perfection ye moto yaffe. Ensitano y'omumanye 226. Kino kirango kya njawulo. Management empya eya Baraka Junior School and Crown Memorization Center MPG etegeeza abazadde mwenna nti okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso ku ssomero. Baraka Junior School lisomesa eddiini n'oluzungu okuva ku nasale paka P6 nga kw'otadde n'okukwasisa abayizi ku Qur'ani ku mwoyo. Essomero lino lyadde ne boarding lisangibwa mu Mpigi Town Council e Bukakkala ku Lidde Mbaale. Abasomesa batendeke nga n'endabirira kw'ossa n'endiisa y'abaana nnungi ddala. Wakuwandiisa omwana wo leero, offices ziba nzigule okuva ku Monday paka ku Sunday. Okumanya ebisingawo 0701 639 08 oba ku 0703 21 66 31. Ye Baraka Junior School and Crown Memorization Center wansi wa management empya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. Nkwanjulira Kisasi Muslim Secondary School somero lya on 11 ly'abaana bawala n'abalenzi lisomesa arts kw'ossa ne sciences lisomesa eddiini okukw'ossa n'ebyensi. Liri wansi wa management ya Bilal Islamic School bwayise. Lisangibwa Kisasi Central ng'ogenda ekyanja. Okumanya ebisingawo kubira Sheikh Muhammad Kamoga principal ku noti 7 noti 2 7 86 62 wamu ne headmaster noti 782 83 7 Kisasi Muslim Secondary School. Oyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufuula olukulu? Fumba amazzi oseemu Fortune Tambi Spaghetti. Ebisigadde byekole byokka, sanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa Tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akkusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana sanyu. Fortune Tambi Spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira. Oli wakati mu nsitano y'obumanyi. Ensitano y'obumanyi ewagiddwa. Omwana mugulira obuugi bwa anti-porridge obugenda okuzimba omubiri gwe okumuwa amaanyi afuuke mwana mugimu. Omwana bw'anywa obuugi bwa anti-porridge asaka omubiri ate talumwalumwa njala. Balina obuugi obw'ensujju, obw'amatooke, obw'akawunga ka muwogo, obw'akasooli, obw'obulo, obwa soya na buli kika kya buugi kyonna. Mbakulisizaayo mu bubaka bw'abakadde baffe bannange mwe bali kutugumiikirizaako ne tutuusa obubaka obwo. Ensitano y'omumanyi 226 yeri ku mpewo za Radio Palo. Abdulhamid Kizito Musenzala Ndage gange, tulina imaamu wano Ahmed Sulaiman Cheyune, Omumbejja Frida Mazzi, ate eri mu byuma tulinayo Engineer Hudu, ate bintu byonna ebituuka mu nsi yonna nga batulaba. Honorable Semugoma Deman yabikolako okulaba nga buli muntu yenna atutunulako n'amanya nti eno ye bulijjo y'ono. Kansabe Omumbejja otubuulire omwetoolo guno gusooka kugenze gutya, then bajje nga bamanyiwa buli omu waayimiridde. Okay, kansooka ntwala omukisa guno nebaza bali ku Pal FM Islamic Channel muli bangi. Nyinza obutano okulayo Ssekinoomu muli bangi nnyo ddala mwe bali nnyo mwe bali ddala kubanga mugoberera. Gwensinza olaba mugo bawagira ndabako Sheikh Kinana Tamasha Allah yalina mu message ze
badde simanyi nti Serebu. serebu omuwala omukyala naye ayinamu bambi abawagizi be mwebali kubanga mutumbudde ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Okay, abasitanyi baffe abasitanyizibwa bali bana: Hassan Abdul Karim okuva Entebbe, Marwa Hassan okuva Embuya, tulina Masiko Kinanata okuva Kawanda, Khadija Arias okuva ku Kisasi Muslim. Hassan Abdul Karim okuva Entebbe mu Quran alina obubonero buna, ebibuuzo bibiri yatuuseeko kimu n'abeera nga alina omugatte gwa bubonero 9. Marwa Hassan okuva Embuya, Quran alina obubonero 6, ebibuuzo bibiri byonna bituuse n'alondayo omulundi gumu n'obubonero 2 n'abeera nga alina omugatte obubonero 18. Tulina Masiko Kinanata okuva e Kawanda, mu Quran alina obubonero 5, ebibuuzo bibiri yatuuseeko kimu n'obubonero 5 n'alondayo omulundi gumu ogw'obubonero 2 n'abeera nga alina obubonero 16. Omwami omukyala Khadija Arias okuva ku Kisasi Muslim, mu Quran alina obubonero 7, ebibuuzo bibiri byonna byaganye n'abeera nga alina obubonero 7. Hassan Abdul Karim okuva Entebbe obubonero 9, Hassan Marwa okuva Embuya obubonero 18, tulina Masiko Kinanata okuva e Kawanda obubonero 16, Khadija Arias okuva ku Kisasi Muslim obubonero 7. Kati katugende ate ku mwetooloolo oguddako n'obubaka buno obutonotono bwenjagala nsooke ntuuse obw'abakadde baffe abatuteekamu ssente beba Prestige Margarine Siyaji ow'omulembe gwasiiga ku migaati alimu ebiriisa Tomoni. Genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi onfuna abasuubuzi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu Kikuubo opposite Ndambusa Arcade awo wennyini Haji Rashid Ssenyonga Swahaba abeererawo ddala abakola keeke emigaati mweyambisa akeekereza kinene nnyo ate nga amagoba ofuna mangi nga bali wamu n'aba anti-porridge. Bano nno mukwano be bazze okuyambako naddala mu Ramadan eno ng'osiibulukukire ku kintu ekirungi ennyo ennyo nga anti-porridge talina side effect ate nga bakuleetedde obuwunga obw'obuuki mu bika ebyenjawulo nga bwa mugaso nnyo eri obulamu bwo, tebulumya njala, bulimu ekiriisa ate nga mwana wattu n'abaana babakoleddeyo obuuki obulungi ennyo nnyo naddala abaana abatagejja abasiiwuufu abatalina apatayiti abanafu mu mubiri kale bonna babaleetedde ate nga babikolera mu bintu byaffe wano wennyini wano waffe bitulabako mu mata, ensujju, kasooli, matooke n'ebibala ebirala basanga wali ewandiga Bombo Road. Kankongere essimu eri 070510 3 oba 0780130552. Kale beebo kansabe namba emu yingirawo tugende ku mwetooloolo ate oguddako. Manya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alaikum salam. Amanya Hassan Abdul Karim nambe nvudde Entebbe. Okay. Kakati amanya gwani? Hassan Abdul Karim. Eddala. Yangambye alina ago talina ddala. Kale tata we yanyamanyeke. Ahmed Keita. Okay. Mutabani wa Keita. Kati tuweeyo amateeka g'obusiraamu nga gaba nabbi bokka si ffenna. Gakwata ku bannabbi. Bannabbi etteeka erisookera ddala be bokka Allah subhanahu wa ta'ala be yassaako obubaka nga balina okutuusa obubaka obwo eri abantu nti babeere nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala balekerawo okusinza ebirala ebitali ye. Ekyokubiri be bokka Allah subhanahu wa ta'ala be yawa ebyamagero almujiza be bokka basibako obubaka era balina ebyamagero. Ebyo tetusula kwifuna ffe aba bulijjo. Webale nnyo Keita tuyogera bigambo bingi bijja kwetulira. Kati gwe Keita olinde siba Senegal bamali wekyo timbukutu oba Keita kitegeeza bugagga gwomukimanyi ajja tubulya oluvannyuma omukulu Keita. Kati tuweeyo enjawulo wakati wa sadaka ne zaka.
sadaka esobola okuweebwa omusiraamu yenna yenna, naye zaka erina omutemwa gwayo niswabu, era nga niswabu ezo zirina okuweebwa abantu nga Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obusobozi. Keyita nagganya ebigambo ebingi. Yogera enjiri. Ebako obubonero. Ebigambo ebingi bijja kutuswaza. Weebalire ddala obubonero kasitaba bukuwadde. Kaakati ngenze. Weebale nnyo answers ebigambo ebingi zire. Oyinza okuba nga ojja kwogerayo ekigambo kimu wakati kireetere kino okufa. Aha, amanya? Marwa Hassan namba 2 okuva embuya. Linda katono zaka sadaka abuntu yenna wa sadaka yenna naina n'omunaku n'abagagga n'aki naye zaka yo si buli omu kisobo nti awa balina kuba bagagga. Kale tuweeyo ensonga 2 nga ziri wajibu mutarawe. Tuweeyo ensonga 2 nga ziri wajibu mu swala ya tarawiya kankiganda wazi. Salatu tarawih okusoma suratul Fatiha buliraka n'okubeera nga otuula tashahud ng'ogenda okubeera nga omaliriza. Salatu tarawih okubeera nga osoma suratul Fatiha buliraka n'okubeera nga oleeta takbiratul ihram ng'ogiyingira. Ebako obubonero. Webali mutatuswaza. Kakati nakino nakyo tuyambe nakyo okitubuulire. Kati tuwe enjawulo wakati wa sadaka n'ekirabo. Wanziriremu. Tuwe enjawulo wakati wa sadaka n'ekirabo. Ekirabo kisobola okuba nga kiva eri omwavu nekigenda eri omugagga, ate sadaka esobola okuva eri omugagga nedda eri omwavu. Tugenda kuwa obubonero naye tukyogera bwotyo. Sadaka yo oluberera eva ali obulungiko negenda ali obubi, so sinti esobola ekyo kyatteeka. So ate kyekirabo kyo kyekisobola okuva saidi zonna. Omunaku asobola okugabira omugagga ekirabo n'omugagga asobola okuwa omunaku ekirabo. Omugagga alina 2, asobola okukwera mu kirabo, asobola okukwera mu saddaaka. Ate omunaku waba awa mugagga alina layini emu yokka kirabo kyola owassaabasajja kabaka batwalayo birabo si saddaaka kubanga ye mugagga n'ettaka lino lyonna lirye. Ate babigezesa nebigezesa ne bagayita namakula. Ettaka kwe mwemolera byonna. Hani tulina amasiko 8 namba 3 kuva Kawanda. Kale naawe tuweeyo ensonga 2 nga ziri sunna mu swala ya tarawih. Ensonga esooka okusaala raka 11. Ensonga ey'okubiri okusoma dua kunutu. Bamu obubonero 5. Mutatuswaza. Okay. Kakati nakino nakyo nkikwagaliza tuwe enjawulo wakati wa tauba ne istighfar. Qala Allahu ta'ala wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Kyebayita tauba huwa arruju'. Tauba kwe kudda eri Allah, ate istighfaru kwe kusaba Allah okusonyiwa. Bako obubonero 6. Webali mutatuswaza. Waliwo akantu tauba ebigambo ebyo mu Luganda bizibu bya kugaziya naye nga tauba nga bagenda arruju okudda eri Allah n'ovira ddamu n'onaaba. Kale ate istighfar kusaba Allah kusonyiwa ebyo byonaaba byoli mu kuvaamu. Ani Khadija Elias namba 4 okuva Muslim. Okay, kale nno mukwano atuweeyo amateeka g'obusiraamu nga gabalondemu si ffenna galina be gakwata. Amateeka gammwe si buli muntu. Amateeka g'obusiraamu gabalondemu si ffenna.
si buli muntu nga bannabbi abagenda basiramu babuli basiramu bannabbi baveeko mu mateeka ago muddiremu ekibuuzo tuweeyo amateeka g'obusiraamu nga gabalondemu si ffenna. mulimu amateeka ag'abakyala go g'abakyala okwambala hijaabu nga lyo tteeka. eryokubiri amateeka ago nga gagwa gagwa eri abaami nga okubeera nga abalabirira families zaabwe. aleka ekibuuzo teyakitegedde muddiremu kankuddemu tuweeyo amateeka g'obusiraamu nga gabalondemu waliwo abantu nga begakwatako so si buli muntu okitegedde nga musiraamu alina okugakola naye nga si buli musiraamu so si nti bakazi nabasajja tulinamu zaka ye eri ku bagagga netubaamu ne siyaamu eri kwaba abalina obusobozi kati tukuluddeko nnyo okunoonyeza kuba oli muwala netukufevalinga naye twagobyewo ddalo olwokuba gwe maama w'abaana kakati tugezaako okufevalinga tulabe nga kubanga naye musomero abalema aluusi babafevalinga abalema abaki tubawayoko kakati ekibuuzo wakitegedde nkuwaddeyo omukisa gumu ogambye amateeka ag'obusiraamu nga gaga kubalondemu nga si ga bonna kale agende mulala mulondi jangu tulabe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya tulina amasiko 8 okuva ekawanda namba 3 esooka erisooka lyetteeka lya hijja si lya buli omu likolebwa bagagga. Allah yagamba walillahi ala nnaasi hijju lbaiti man istataa ilaihi sabila ng'ategeeza abalina obusobozi. Etteeka eryokubiri etteeka lya zaka yagamba bakubonera webali mutatuswaza kitumunoonyeza atadde akonye ku zaka nemanya naabuuka nadda ne kuhijja naye ngenzolaa nga atadde eri tugezezaako okunoonyeza obubonero omwana wange naye alhamdulillah jangu nkunoonyezeyo buno kibuuzo ekisembayo naye tetukuwulira bulungi atinaku Khadijat Elias tuwe enjawulo wakati w'ekiiso n'ensaalwa. Agandi omwawo yalina ekiiso yalina ensaalwa tuwe enjawulo. Ekiiso nabbi yabeera nga akyogerako. Ekiiso kibeera ng'omuntu asobola okuba nga akirina naye nga tamanyi naye naye nabbi yabeera nga atugamba nti woba nga tomanyi naye ekintu kyonna kyolaba ekirungi kigambe nti masha Allah. Ate ensaara ebeera ku muntu nga ye agirina muli kasita akulaba n'ekintu ekirungi nga ye awulira ensaara takwagaliza obe nakyo. Si enjawulo baleete omulala tobozeewo kabonero kiganye nayulyanga omupoliisi sajja w'entebe olunaku amulaba muzeeyi ng'agenda teri awalampye kale wuuyo wemaka kinaana. Waalaikum assalaam warahmatullah. Amanya gange tulina amasiko 8 namba 3 okuva ekawanda. Ezimu ku njawulo ensaalwa waliyo embi n'ennungi naye ekiiso kyonna kibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba la hasada illa fi ithnataini rajulun ataahu Allahu alqur'ana fahuwa yatluhu ana al-layli wa anaha an-nahar wa rajulun kubonero busatu webali mutatuswaza eyo waliwo ensala mulimu ennungi nembi ate ekiso kyo kibi. Then eyo nayo enjawulo endala ow'ekiiso amala kulaba kukyengera ow'ekiiso amala kulaba kukyengera ate ow'ensaalwa niwe munyumiza
sinakwa kyali mu tinalose ngenze Makka nakikubireyo ensaalwa nga kikyali mu birooto tiyani oyo naye ow'ekiiso ye Eva amala akulaba kukyengera ow'ensaalwa ye ne bamunyumiza bunyumiza n'owasigwa omunyumiza kennyini ne bwe kiba kikyali mu birooto asobola kikwatibwa ensaalwa naye lwakubeera ensaalwa nnene ku kiiso ekiiso kaana kooli eba abaana bange bategedde bulungi baweddeyo simanyi baweddeyo namba nnya bamaliriza waliwo ensonga gyebatukira okukoona kebadde ku nsonga ki namba nnya ekyo okukoonako nga kyabatabanyiza nnyo kyetwayogeddeko kyabadde kitya empisa adabu qadai lhaja zabatabanyiza ne bakatagga naye abamu bayise ekisokerwako edduwa olwo yagiyogedde okuyingiza omugulu ogwa kkono eyo nayo mpisa okufulumya omugulu ogwa ddyo nayo mpisa obutayingira nakantu konna kaliko lafdul jalal oba Qur'an oba hadithi eyo nayo mpisa obutogererayo nayo mpisa obutalwayo waliyo ababeereyo ne balwayo kati ate kulembe guno nanyigirayo esiimu naye tayina okwerabira ekyaliko ate ekyo empisa mbi kubanga waliwo ennungi n'embi then wabaawo obutamanya istinja kubanga istinja yebuzo ebimanju ate alwuduu okuva ku ngalo paka ku bigere kati istinja ate nayo ngazi bakozesanga istijimaaru ebifunfugu kandi wabanga tissues ne bu tissue nawo kuliko ensomesa zitayinza agenda mu ddalasa kati namba 1 ate ekyokutunulako mu kibula n'obutatunula mu kibula obutakubayo mugongo oba okwolekerayo nayo mpisa yaayo zibadde abadde balina empisa nyingi waliwo kyawo Ishaq agambye naye imaamu yabadde agenda tubuulira ku swahaba malayika gwe zaatolera salaamu enkizo ye Imran bin Hussein radiyallahu anhu enkizo nakikubuuzizaamu konoga nti kiyinza okujja eno wansi kakati mu nsitano ya leero babuuziza basahaba bangiko nga balina karakita ez'enjawulo bamalayika gwe bakwatibwanga ensonyi Uthman bin Affan malayika Jibril mwe yajjiranga Dihyatul Kalbi leero babuuza basahaba bangi ezo zaalinga fadlu dhalika fadlullahi yutihi man yasha Allah tabaraka wa taala yasukkulumyanga ku basahaba be oyo gwe yabanga ayagadde namuwa ekitendo kyabamuwadde kati Imran bin Hussein yali yamuwa ekyo ng'asisinkana bamalayika mu kkubo ne bamutolera salaamu naye nga bali mu bifaananyi by'abantu si mu masuuti gaabwe gali kubanga singa amusanga ngaali mu suuti ye eri afa bufi tosobola kumulaba ngaali mu suuti ye yennyini entuufu toyina bugumu bukikola ekyo oyinza okwabikayabika wena nosaanawo kati ekyo ofuna obuvumu obukola ekyo ate oli omukufa genda togenda kudda ate awo Allah akuwa obuvumu obusobola naye nga eno state gyetulimu tusobola kumulaba nosigalawo wabula bakyusanga nabalaba mu bifaananyi ebirala tewali nnyo kyanjawulo naye nkizo Allah yagiwanga oyo gweyabanga ayagadde ridwanullahi ajmain tweyanziza nnyo tweyanzeege netwebaza nnyo mukulu Isaaka Mbalula eri ku Madina Islamic webale kubanga abaana batuweerezza nnyo naye kiro tusuubira kiro era jajja kumwogerako ninga eyamulabye ninga eyamulabye mu bantu abanajja ekiro n'olwekyo webale nnyo webalire ddala mutabani wange oyo kubanga nawangala nekitaawo ate nejjajjawo amuzzukulu kuba nejjajjawo busuulu eri butambala namulabanga jjajja waabwe azaala Haji Nsereko Sheikh Nsereko ate Nsereko n'azaala abo kati njagala otumireko ono agende okukityetyemula nti oli oba ogenze nga tejja kwekwasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Hassan Abdul Karim Nambem nvudde Entebbe
asookera ddala gwenjottumira ye maama wange omulungi Khadija Shamsa ali Ntebe eyo kyemanya mpuliriza. Then owokubiri ye Madam Nakalema Farida Ismail, Deputy Teacher ku Buziga Islamic Theological Institute gye nasomera mwaka oguwedde gye namaliriza senior 6. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa nesunna eyo gisiimi agirabirira bulungi. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Manya Maru Hassan okuva Embuya, tumirako maama wange Chala gwe bayita Nasim Olumala, then nzizaako tumirako baganda bange ba Yasini Yaqub ne Yazid beni bensembyayo basiramu amasidi takuwa bensaza tarawih. Sawa Allah berenga abantu. Webale kusaza tarawih, alhamdulillah. Webale nnyo webale eddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya tulina masiko 8 namba 3 okuva e Kawanda. Nsooka kwebaza abapaalu bonna abampadde guno omukisa okuddamu okubeera wano. Neneebaza ne gyenva seeka wange ne bayizi bannange bensoma nabo. Neneewaza n'abantu ab'ematugga mwenna mbeebaza biiznillah. Mtumirako bakadde bange ababiri ne bamaseeka bange ababiri abatusomesa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayizi banno musoma nabo wa mudalasa kale omulala ajje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Khadija Teriyas number 4 David Sas Muslim. Tumirako tata wange Biru Muzaffaru, mama wange Nyaka Yesigaliza. Babeera wa? Babeera wa? Erinnya Yesigaliza. Babeera nabweru. Kale abatumidde muwala wammwe mwebale okumuwagira. Kakati katugende w'omumbejja agenda kutubuulira mufunye mutya era banamaliriza ajja kutubuulira abanajja ekiro. Nze nno nja kubanga bwe mmala okumuwa nze nga nvaawo kubanga walinza okubeerawo omuntu anga nti gwe lwaki wansomedde ebikaluba so nga ati nange gwe wabyerondedde kati bw'omaliriza osiibula busiibuzi tusinkane inshallah ate ekiro. Kale atubadde n'abasiitanyizibwa olunaku leero kubaddeko Hassan Abdul Karim okuva Entebbe, Marwa Hassan okuva Embuya, tulina amasiko 8 okuva e Kawanda, Hadija Erias okuva ku Tsas Muslim. Omwetoero ogwokubiri Hassan Abdul Karim okuva Entebbe, ebibuuzo bye bibiri byonna yabituuse n'obubonero 5 nakola obubonero 10 mu mwetoero ogwokubiri. 10 bw'obongera ku 9 bwe yasoose okufuna mu mwetoero ogwasoose aba n'obubonero 19. Marwa Hassan okuva Embuya, omwetoero ogwokubiri ebibuuzo bye byombi abituuse n'obubonero 5 n'abeera ng'afunyewo omugatte gwa bubonero 10. Obubonero 10 obugatta ku bubonero bwe yasoose okufuna 18 n'abeera ng'alina obubonero 28. Tulina amasiko 8 okuva e Kawanda, ebibuuzo bye bibiri yabituuse ng'ekimu yakifunyeemu obubonero 6, ekimu obubonero 5 n'alonda emirundi 2 ng'emirundi gino 2 yafunye obubonero 3 n'abeera ng'afunye omugatte obubonero 3. Obwasoose bwabadde 16, obuzeeko obubadde kambalimu katono wano obuzeeko nga bwakyabala nze nange kansooke okwebaza abakadde baffe abatuteekamu ssente mu nsiitaane eno anti-porridge naye nga bakugamba nti genda waliiri wandegya okulinaana ku bitaala awo wasangibwa waliwo munde Prestige Majorin Sergio w'omulembe nam akozeho obubonero 17 mu mwetoero ogwokubiri. Nkiddamu ebibuuzo bibiri yabituuse, ekimu yakifunyemu obubonero 6, ekimu obubonero 5 n'alonda emirundi 2 ng'emirundi egyo bibadde obubonero 3 n'abeera ng'akoze obubonero 17 mu mwetoero ogwokubiri. Ogattako 16 bwe yasoose ofuna mu mwetoero ogwasoose aba n'obubonero 3. Khadija Erias okuva e Tsas Muslim
ebibuuzo 2 biganye omwetoolo gw'okubiri era talina kyalonze n'asigaza obubonero bwe yasoose ofuna mu Qur'ani obubonero 7. Hassani Abdul Karim okuva Entebbe obubonero 19, Marwa Hassan okuva Embuya obubonero 28, tulina Masiko Kinana okuva e Kawanda obubonero 33, Khadija Arias okuva Kisasi Muslim obubonero 7. Bano be bayiseewo 2 abagenda okwegatta ku nsitano round ey'okubiri. Kuliko tulina Masiko Kinana okuva e Kawanda obubonero 33 ne Marwa Hassan okuva Embuya obubonero 28. Bano betusuubira ekiro ky'olwaleero inshallah ku ssaawa 3:30. Mpawu Abdusalam okuva e Kisasi, Kabuye Lukman okuva e Kyanja, Abdurrahman Sempijo okuva e Wandegeya ne Zimbe Muhammad okuva ku Madina Islamic. Mbagaliza okusiba obulungi akumata kumira mpeera era bw'otoba okola ne mu y'ekiro ku Pal FM Islamic Channel kwagaliza okusiba obulungi akumata kumira mpeera wera.